Yeah, here we are. Tuli mu kubo, tuli mu kugenda mu meeting yaffe nga bwe twayogera eya 17 eggalawo meetings z'emikolo era nga omukolo gwaffe gwa week ejja on Friday era nga tutandika okutambula engendo zaffe ku Monday tomorrow. Abamu tutambula ncha, abamu tutambula Lwakubiri, abamu Lwakusatu, abamu Lwakuna. Naye nga ntiddemu nyanza wa team Dawn buli gwempulira abawagizi bonna bagamba team chair must shine. Kyokka tuli mu kugenda bikodi ene ya leero tunoonya omunene mbanene, omusajja mbasajja bukabatu yade muno mulimu ba team chair mu motoka mwali oba mwebali wali balala bajogu abalandoza tebalondanga. Shani oli team ki? Shani oli team chair. Chichi akutomeza Shani akutomeza team Doni mukwano bannange ogenda kwejjusa nga tutuuseeyo. Sharifa goli team ki? Owulidde? Eddi ekitegeeza muwangudde nnyo kati mulekeremu ku bannamu. Last week be bawangula. Mabini buuza Shani, buuza Mabini ali timu ki? Ulira agenda sala ekigambo Pamela kisale akiwaase Mukama Katonda wallahi kamumwetegereze nga akisala mama tojja kolagana n'abasazi ba mugambo bannanga akiwaase. Okitegera amma kyo kisoboka wadda mwakikyo sense ekyo gye kiri balina lutaaya bulijjo agamba ki? Enoka abawagizi yajja n'abayitamu ate lutaaya lutaaya oli timu ki? Naye lutaaya wankwe bonna bannange kubanga totawaana mukwano nekyo nayo teriiwo wankwe lutaaya nakukutako naye nanumiriwa. Madamu katukoze tutya? Madamu oweddemu leta ku buchenji. Madamu nadduka ne mu katawuni nanoonya mwana gwe nga gwendiko tetuli ku tiimu emu yebaleko seri. Oyina visa machine? Oyina leeta visa teekamu emitwalo 2. Leeta visa machine. Lutaaya nze sikyakwesiga wammalamu amaanyi nga mmanyi ye super die hard. Leka sana maliriza ne Mavini takyuka. ate Kingi Haselef ali guli. Ani? Kingi Haselef gyeyagala okudda. Lutaaya yeetega. Kingi Haselef talina tiimu, yali tiimu mukolo, tiimu Shifa, tiimu mukolo. Ku lw'obulungi bw'omukolo yaliwo ku lwa mukolo. Ne lutaaya nakukutako naye nga tuli ku bunkenke ne mugamba tadduka ono ne change ku kkubo duka biki ne tukukusa ne mugamba kati yitamu oli omukyala mumpeere 2 bwe naawaayo bajja kaayana nakukuta naziisaayo ng'alaga nwanirira ne kumbe nga nyina mbega lutaaya nedda nina okulya ekirabo leero totawaana lutaaya beerayo gy'oli twakuleka si kyo Enoka soko okowole ba tiimu Enoka egenda amafuta gaffe bamanyi okkuba empewo kwako okowole tiimu Doni bamma bayite bagambe babulira omukolo bwe gutuuse nanteekateeka ki
Timu Doni tuli mu kkubo tugenda. Tunona kirabo. Timu Doni be bagenda. Aba timu Doni n'aba timu Cheya. Tuli mu kkubo tugenda. Naye tusuubira okuvayo n'ekirabo aba timu Doni. Tusigaze likodi. Yafaayo. Tumanyi nti no twawangula. Ne batwawula ku basa ne batwawula nti no tuli basajja. Tebuli balenzi. Tuli balenzi. Oshegera. Neza tunakitwala enoka. Tujja kitwala. Buli nataddeyo kali ka video buli comment ejegamba team chair Owulira shani. Bimba nkugamba. Dedda. Mwangi stawanika. Mwangi stawanika. We have never what? Quit, which is Which is okay. Kati bannange. Nenga enteekateeka z'omukolo zikyagenda maaso mikwana abalungi ekkozi tulina okuwaayo gundi. Enteekateeka zigendera ddala maaso emikolo gituuse ennaku tuzibalira ku ngalo. Okitegeera. So emikolo gya wiiki ejja kwegamba. Print much. So emikolo gituuse wiiki ejja on Friday. Millicent bamutwala omwana agenda. Alright. Kale bambi. Omwana bamutwala wiiki ejja. Bane utayagala emikwano. Nako tani mutayagala fani wange kati badde omumpeerako smile kubanga ampisa na Kamoli nambuuza ne mugamba yo yennyini katakikiriza tobula naye womereza naye nga musekerera akikirize udeba ne bibaweddeko eno kalengedde mutukange muyitako kapaalo olwo nga tutayagala abaleke kuba eno kakimanyi bw'anaabaawo tiimu Doni ejja wangula. Naye nga Domasa ayogedde mbu Africa obadda nkiyimba lutaaya abadde mu nkweze nga tuli ku birabo by'omugole kanna bane nkubide kweyateero kati nange muli neŋŋamba mama eno kasi yakwate ya time kasita tuli mutuukako kumbe nga nange tunudde wansi ŋŋamba tuli mutuukako sigenda mukwata kommwe mukwata ate wali Afrika endala twayiseewo dda ne wana ayiseewo lutaaya ne waba Millicent ayiseewo ne bannange lutaaya ne wali naye ayiseewo omuntu anaakuleko oba omulaba ekirabo tumale tukigabe mangu okitegeera wa tiimu Cheya nno kyani wa tiimu Cheya okitegeera tuli wano tiimu Yones to say Hosh Fashions bagende balaba abagole bane buli kemujjukira munotinge muwandika bagenda okukola ku bagole kubabuuza bulijjo bwe mbagamba nti for omukolo tukwasa full package kuva ku bagema ababuuza ushers everything tubirina kati mugenda kubanga mukiraba kitukola kitogerako tuinamu abatunga obulungi abatuga emikyana abatunga dresses gono bojja ne design eyiyo nogamba want this design we can do it oba oyagala tukuyiiza according to your color skin color size and figure tukuyiiza so tuli mu kugenda wakiso ne bane tukubeyo ku simu tulabe ekiriyo bamanye nti we are almost there nenga mikwano contributions tukyazaniriza omukolo butuuse 0782 10 15 69 0702 56 nobobo yagala oli team Don team Cheya you can send on those numbers kanziremu wano nziwandiikewo wano mu video nzibawe
obudde bwe buli teri kulanga